wotuukira omuzeeyi nze okusituka amida ngende nkebeza omwana wa Musa DNA nga Musa yafa dda awo waliwo gozilini mungi gwe tutamanyi n'olwekyo n'omukyala kyayitamu kyokya naye musabira nti guma ddala bw'oba olina gye wazaala omwana oyo watuufu osobola omutwalayo neemanya neno gye wasooka omugaba naye yali kitaawe kubafu abakyala tuzuulira abaana baffe bataata ate muno mu Uganda ensi Uganda gy'owulira tetuyina nfuuzi okuwangaala ennyo temulemo giyita emirembe abamu bawangaala mu nsi okumala ebibonerezo bye baakola. Okay, kumukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira tuli proudly pied by Marus Bridal Center bakutegeeza nti wali Net Plaza bayina gomese z'omulembe emishanana n'ebitambaala abayiteko sobola okubanga ate ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo nadda ku mukolo gwo ensonga nezisobola okubanga ate ozikwasaganyiza bulungi nnyo bulungi ddala. Ennaku olwaleero tuli wa Senga Hamida tugezaako okulabanga ensonga ezigenda mu bulamu bw'abantu mu maaso tuzikwasaganya naddala mu families abaana abakyala wamu n'abaami n'okulabanga buli omu basenga bano batuyambyeko nnyo naddala ffe abamu abakulidde kuno ku kibuga ng'ebintu ebimu tetumanyi nebyo babiyita ebintu ebimu enkola tetuzimanyi nazo baziyita batulabirabe ku social media then basenga bano ne batugamba ekyo bakiyita gundi ekyo bakiyita gundi. Olunaku olwaleero Senga kasooka atubuuzeeko bintu bya nnaku naye binakuwazaamuko kuba y'ensonga enkulu etulese wa Senga akuba ne yakikoze mukulu munne Senga atubulira bulungi kirina kukolebwa kitya kikolebwa kitya ensonga bwezi to Senga buza kuba tulaba n'oluvannyuma tandikiraawo ate bajjukize nti bannange diaspora abantu baffe abamu diaspora UK, Dubai, Canada, Germany baani mwenna solongazo oyagala tuleeta omusomo gwa Senga Hamida strictly Senga Hamida nkubira oba Senga agenda kuwa ennamba ye tulabe engeri tukwatagana. Asani Mpombo e Dubai wangamba Senga ono ajjeko awo abaana abawala babuuze ebibuuzo babaanukule tulabe engeri tuyinza okuleeta Senga Hamida e Dubai awo. Neyanziza nnyo neyanzeege mwena ebitundu nga bwabimenye bwe mulaba ALLANCRUZ muba mu ndabi ne bakulaba bakugambe tujja kweteekateeka tusobole okujja ku buli muntu yenna abali ku mukutu guno mbalamusiza nnyo mbaagala ne sokwagala yenna bw'owagira ALLANCRUZ oba owagidde Hamida bw'owagira programu eno oba mpagidde nnyo bannange bino we bituuse obudde kwekwata mavumba tusobole okwejja mu mbeera gye tulabanga enzibu n'olwekyo abali ebweru ebunaayira mwenna bamugamba Senga Hamida twabulwa bwe tukuleeta twabulwa nabagamba Alani waali asobola kikwasaganya ate nambulira ne tukyogera bulungi nnyo ne tukitetenkanya ne tutuuka ku buli muntu teri muntu asobola kuba mugezi okujjako ng'afunye amuyambako ffenna naffe tufuna abatuyamba Mukama abawe nnyo omukisa. Senga tusanyusa okulaba nange okubasinkana wiiki eno ensonga zitugenda okwogerako oli mukulu nnyo mu nsonga zino kuba ekisooka oli mukyala mukulu ekirala oli maama ekirala oli jjajja abantu bangi bakukiririzaamu vidiyo yatambudde ku mitimbagano nga jjajja w'omwana agamba omuzukulu nti toli wa kika kino ne bamwambazo ne bamuggyako olubugo ne bamala tukiyita kifundikwa ne bamuggyako ekifundikwa olwamaze jjajja n'amukwata ku mugongo n'amusindika n'amugamba genda tokyali wa nnyumba eno. Abantu abamu bagambye nti ekikolwa kino sinsi nti omwana oyo abadde akulidde mu famire eyo tekyandikoleddwa mu mawulire. Abalala ne bagamba nti omwana ono ebbanga lyamaze ng'ali ewaka awo yandibadde akwatibwa mu ngeri ey'enjawulo. Abalala ne bagamba omwana oyo no singa anaakula kavidiyo kano tekalivayo ku mitimbagano kanaakula ne yeetegerera biki ebinaddirira. Abalala ne bagamba maama wakola ensobi maama buli omu yayogedde ensonga zize. Senga obudde tubulina senga obudde bubwo nedda neyanzeege n'ekisooka mwenna tewali alina bukakafu nti omwana si wa mugenzi bagenze mubalaka bagenze ku DNA kyeyandibadde alaga bw'amala okulaga DNA omuzadde omwana oyo gwasindika ku kibegabega abazadde beesuula mu nnyanga tebakikola bwe batyo
anti omwana si waabwe ne bwaba siwo abaana bonna kati ALLANCRUZ nze nkuzaala naye nsobola okusindika obuvunaanyizibwa bw'omwana tebukoma ku kifundikwa akyatambula ogenda mu maaso ekifundikwa basobola okijjako omuntu mu bigambo era ne bamutwala n'ewalala nga tekizzeemu muzeeyi kusindika mwana mukulu akyakula tamanyi oyo gwasindika yaani kyekyo tukwasa ennaku abazadde balera abaana nga bwe batunyonnyola naye abagenda okufuna mu baana be baleze batono nnyo lwa nsonga bwe zityo kyukkiriza si mwana wa mutabani wo naye obadde omutaddemu era olujja lwolukyamwetaaga sigamba buli gwe bululumbe lwe tuziika abaziika baba bakika ekyo oba batuwa amabuga amangi baba banyumba eyo oba batukolera ebintu ebyamaanyi n'okusimentaana n'okuleeta omufu baba banyumba eyo oyo omwana akyali wa mugaso mwaga amaka mwakulidde era yazaalibwa ne bamusibamu olw'ensonga ze mukama z'amanyi kyokutaba layini yaabwe kituufu naye ate ekyokumuteeka mu lujjudde nga omuzeeyi jjajja w'omwana yayambula omwana obusika nga akwasamu abadde mukamwana we wadde nga mutabani we yafa naye oyo mukamwana we gwasemberera okukwasa omwana in fact kyannaku omuzeeyi oyo taata mukwano nsuubira otulaba ku mukutu olina okukolayo vidiyo endala weetondera ensi ebudaabuda abantu omwana alabe kali ng'omusindika ate asobola okulaba ne jjajja ke yawaayo kuba oyo asigala muzzukulu wadde bamugabye wantu walalawo Senga ebintu bino otusinga okumanya naddala abavubuka njagala otukubiremu ttooki procedures ki eziyitibwamu ng'omwana bamuwa obusika era procedures ki eziyitibwamu ng'omwana oyo aggyibwako obusika era kamera eba yeetaagisa oba bantu kika kyekituula sooka otutandikire wali procedures ezitandika ng'omwana bamuwa obusika kuba taata w'oyo abadde agambibwa okuba taata we yafa n'asisa mutabani w'oyo gwe baasindise so procedures kyezikolebwa ng'omwana bamuggyako obusika ebintu by'obusika ogaba obusika oba okuwa obusika obwo bulombolombo bwa Buganda nze ndi mu Buganda mwenzaalibwa mu bika 5 ndoza kati 257 bwe bityo bisinga no imbizo okuba notudde bisinga okuba mulimu ebyali ebikkalira wansi ate mubaamu ebizuuka naye nze ndi Muganda era sibuusibwa era nino obutaka obuzzukulu gyenzizukuzibwa tindi muzzukulu wa Nsamba ebuwanda ffe tuyina ekika ebuwanda ebintu ebikolebwa mu kusika mu kugaba obusika mu kukyusa obusika biba bya mu nnyumba tebiba by'abantu abakuŋŋaanye ku kyalo biba bya mu nnyumba kyova olaba omusika olumbe bwe tuba tulwabya ekawungeezi ekiro kwe tuyita okusula mu ngalabi abaana ab'obuwala bwe babanga yafa singa abadde n'abawana b'abawala nga bakulu be balonda nadda mu bigere bya kitaabwe kubanga ennyumba y'owaka okwetooloola ewaka egasa nnyo baana bawala si balenzi amaka g'omugenzi omuntu afudde kati gwe gye wazaalibwa bannyoko be bafunamu befwe tujja abaana ab'obuwala ne tujja n'abako nga baagala amaka we bakujja ekirala n'abaana b'ozadde eri mu kika ekirala baba beetaaga okulaba maama waabwe gye yakola ki gye yazaalibwa n'olwekyo ekiro oba ekiro tutwaba ekika batuula omusika emisana wano kuba kwongera kwanjulira abatuuze omuntu addidde mu mutuuze gwe baali bamanyi mu nsonga zaabwe omusika alondwa kiro oba alondwa mu nnaku n'olumbe nga tebanna lwakuba nti kati waliwo ekyayonooneka era tukirabye bwantu wangi ndowooza ne Katikkiro asinga n'okukubiriza Katikkiro n'atugamba nti bwenna bwe mubaako gye muyise nali Mmengo ne batuwa ekintu ekyo ng'owessaza Kaggo omukyala mukama amusaasire ebyamusobako ng'omuntu omugenzi tannafa tugende nga bwe tuba ne we tukuŋŋaanye tubuulira abantu nti okwabirizaawo olumbe kibi okuteekawo omusika nga temumaze muyisa mu kasengejja kikyamu okulaga abantu omusika ow'ekibogwe kw'oba obudde bw'okufa mu kisaasaazi kifu
Katikkiro abadde enkola emmengo gyeri esomesebwa n'olwekyo okulaga omusika jjajja oyo yennyini aba mu buswavu yayina okukebera abaana ba mutabani we nga mutabani we yakafa nga tannawa na mwana oyo kifundikwa kumufundikako kifundikwa kino kukimujjako ate amulagire bamutwale ewalala yayina kubikola luvannyuma so si lwaleero ne yeteekateeka n'akola ebintu bya mutabani we naye waliwo bye mutalabangako nenga bibaddeyo ng'omwana oyo mutuufu naye ng'omutabani ayafa ayina bye yaleka kakati jjajja samometa gyakozesezza okupima byonna emulaga nga ayina ebintu by'omugenzi byanyaga oba okitegeera kati omugenzi bwayo yali nga asigaza ebintu bingi nalabako ekintu ekifaanaganako ng'ekyo jjajjayo bakozesa obukujjukujju ne baana b'abawala ne bagoba omwana nti omwana si waawano n'omukazi ne bamugoba n'agenda bw'omala okufunamu omwana atali waawano ne bw'oba n'owaawa waka baba bamaze obbiwomoggolamu ekituli naye bagoba naye kakati bamala okutunda ettaka ly'omugenzi lyonna nga liweddewo baddamu ne bakkiriza nti omwana oyo waabwe nga basaba ekisonyiwo naye ng'ekyabakozesa ekyo kwali kutunda bya bugagga kubanga mu bufunze omuntu baba bamulaga omusika nga omuntu afudde ekyemusooka okukola kunoonyereza ku baana banaasikira omugenzi waliwo omuntu afa nga abaana be tekuli musika nga bonna basika nga balina kufuna omuntu amusikira nga wa famire ye muganda we najja n'asikira abaana abo kubanga wano mu Buganda wankubaddewo ekiri omwana tasikira baana banne mwana omwana abeerawo abaana bonna baba basika ne wabaayo omuntu gwe bandibadde ng'omukuza yandibadde asikira omuntu oyo okusigala ng'atambuza emikolo gy'abaana abo n'ebintu byonna n'ekuzaala kwabwe tewandisikiddwa mwana na mwana kutuula ne maama we omwana n'atuula ne nnyina nti bayogera ku nsonga z'okufumbiza omwana ekyo n'ekyo obusika obwo bwe bambula ebifundikwa si bwawano yes si bwawano obwo titubulina mu Buganda nze gye mmanyi byenkutte n'ensoma omwana okusikira mwana munna atuule n'ennyina nze mmanyi nti abaana bonna babinza okugamba ab'obulenzi bwe baba bataddeko omwana oyo okusika wabaawo oba omukuza omukuza w'omumusaayi naye omwana bw'ati omuteera kati waba abaana abo nga batuuse okuwasa oba nga bazadde abalongo omwana yatuula ne maama we babeere mu mikolo giri ekyo ekintu abakazi ndowooza kyaleetwa bakazi kani imagine ekyo ensonga eyo ejjayo ebyama bingi byaleetwa bakazi omuntu yasikirwanga muganda we kubanga olujja mwabadde muba musigaddemu abalimu naye abaana be bonna babawa obusika oli asise ne bamuwa ne bateekako n'abakuza waliwo okutereezebwa okwetaaga ensi emanye nga si kwamida okwetaagisa ddala okumanya kubanga nange amida nnyina ekinnuma wewaawo oyo bamwambudde ekifundikwa omwami n'akola bubi yabadde alina omwambula nga tewali kamera ne bakisirikira n'agamba muzzukulu we ntoli wa wano bakutwale wano ddanga ne weeyagalirawo nodda n'otukyalira awo okiwulira kubanga oyo omwana omugaso gwe si gwa busika gwokka nti gwagasa famire eyo n'okubanga we baamuzaalira n'akulirawo bakyamugabanako mwana waabwe tebandi mututte bamutwale kubanga tulina be bagabya abakulu nebaye abaana bamu balina amannya abiri balina ageeri gye baasooka obbagaba n'eno obuzibu buba mu bakyala mu nsonga zaabwe zetutajja balooza awo abantu we bagambidde senga amida atunnyonnyole abawala abato oba abakyala abamu bagambye ensobe bagiwa maama omwana lwaki akula okutuukawo ng'okimanyi si wa famire eyo n'omuleka nga tulina n'abe batannagaba nga bakulu nze olwaleero kitange yafa dda amaze ebbanga naye twafunye omwana muganda wange bali mumuleeta bamuleetawa wa kitange era njagala kubira maama wange taata wange waliwo ali ekakiri ne bataata abalala bayinza okuba balaba pulogulaamu eno baleeta omwana mulenzi mukulu nga ne mwana wa kitange nze mulaba atufaanana naye nyina bwe mubanja nti amida abanja mwana
ate newange n'okumutya mmutya kuba taata yafa ne bwe yandibadde ayina akantu akatini akenkana ejjiiko y'ettaka oyo omwana talina kyafunye. Kati Senga olinganga awolereza nti abawala bagende mu maaso. Sibawolereza naye olubuto ngeri gye tutali lwa nsuuluulu kyangu nnyo omuntu obutamanya waafunye lubuto singa aba akozesa abaami ya asobola obutamanya ate abamu ayinza okumanya kugamba oyo omwami okutuuka okusindika omuzukulu yadde ayina byalina okusooka okulaga ensi alyoka asindika omuzukulu okugeza yandibadde atulagoba abaana abalala abamutabani we kuba yabadde asazeewo okulabisa ono naye bw'aba alaga omwana omwe ekitegeeza omwami agoba omukazi n'omwana gwe tusuubira nti ayinza n'okubanga nawuwe asobole okutwala ebyobugagga bya mutabani we yazimba mutima. Engoba y'omuzeeyi ey'omwana eraga labyemu obusungu ngirabyemu obusungu kyendabamu mu katambi bwe nakatunuulidde nkalabamu obusungu ne nga ono takibaze muzeeyi takibaze naye yandibadde atulaga abaana abalala naye oyinza okusanga nga n'omukazi okutuuka okuwa omulenzi ono omwana ng'omulenzi yali tazaala ojja kwesanga nga n'abalala bonna nga si babe kubanga ekyabalenzi obutazaala kingi nnyo wano mu ggwanga ng'omulenzi tazaala naye tekifiibwako mwenna obutazaala mumanyi bwa mukazi naye abasajja abatazaala bangi kyokka ate famire tebanja mulenzi mwana mubanja mukazi kati omukazi yenyiwa n'afunako gy'ayitira nadda neyeetereeza n'agamba omwana wammwe byonna mu famire mwebiri ekyo ekintu ky'olabanga ekitono kiyina okwerulwako ettaka kiziikula ebintu bingi ebyama bingi binaaziikulwa olwakino nga bwe gambye nti omwana teyandisikidde kitaawe nga bannyina balamu nga ne baganda be we bali nga waliwo emikolo mu Buganda egikolebwa gitandikolebwa baana ekyo bajjajja abakulu b'ekika bakimanyi awo balina okujja batereeze siso si jjajja ono abonna basigala baana ne bw'abanga taliiko kifundikwa kubanga nze nnyina abantu abamu bennina wano ewange balamu ate bayizawe omukazi yamuzaalamu abaana n'abamuwa n'amala n'afa kati olwaleero omwana ne bw'omukebeza omusaayi nga siwuwo yankubira n'agambidde tukoze tutya ne mugamba bakebeza omusaayi wadde si baffe basigadde baffe era tetulina nakibagamba kubanga maama eyandibatutte gye babazaala ewatuufu yakola ki yafa kati awo oba abatulekera tubanyi si balayini yaffe tulina kubateekako buteesi maaka ebalamba niye basigadde bamuffe awo odda mu busiraamu kuba bw'obusiraamu bugamba omwana wa nannyini kitanda ekyo ya ffe mu busiraamu tetulina DNA tebadde teriiwo njiwulira kati ngera kati wempulire nnyo ekyabaana okusikiranga bakitaabwe okuba nti olujjo olwo lukyazaala abalongo olukyalina emikolo gy'ebika lukyetaaga maama ng'afumbiza abaana kwegamba katabulansimu yayingira awo mu bufumbo waliwo abadde bagamba Senga Amida atutangaazeemu emyaka gy'obadde ku nsi ebintu olabye bingi okutusinga future y'ono omuzukulu tukubyemu akafaananyi ng'akuze biki ebigenda ebiyinza okuddirira omwana ono singa akula n'atuuka mu myaka nga 3 4 mukama n'ayamba jjajja oyo ng'akyali mulamu kuba ye Katonda yakuuma osobola olowooza nti wanaawereza emyaka jjajja ku ekyo kye yakoze obulamu yabufunye ensobi wano mu nsi tovaamu nga tosasulidde ensobi okuwangaala ennyo temulemo giyita emirembe abamu bawangaala mu nsi okumala ebibonerezo bye baakola leka gamba nti omuntu bw'awangaala mirembe ab'emirembe mwebali n'abawangaala okulinda ebibonerezo byabwe babimale nabo mwebali n'olwekyo leka gamba nti buli awangaala aba alina emirembe mingi aba yamalayo aba yatuuka ku lyengedde nedda. Magezi ki g'oyinza okuwa maama tukomewaawo nnyini otutangalizeemu ebigambo omwana ono singa akula bino ebigambo bijja beera ku intaneti by'omugamba ayinza obifuna naye magezi ki g'owa maama nge magezi ndoza ge nandiwadde maama kubeera mukakkamu kubanga maama engeri gye tutaamulabye wateekwa okubanga waliwo entalo tezitandise leero wootuukira nga mutabani we yafa jjajja n'agenda akebera DNA n'ekyo nakyo n'osooka kukyebuuza
wateekwa okuba ng'omulenzi ayina oba ebyobugagga bye yali yasikira. Senga otangazizza bulungi. Sooka okaddemu ako wootuukira omuzeeyi nze okusituka amida ngende enkebeza omwana wa Musa Dyeni nga Musa yafa dda. Awo waliwo gozilini mungi gwe tutamanyi. N'olwekyo n'omukyala kyayitamu kyokya naye musabira nti guma ddala bw'oba olina gye wazaala omwana oyo watuufu osobola omutwalayo neemanya neno gye wasooka omugaba naye yali kitaawe kubafe abakyala tuzuulira abaana baffe bataata. Ate muno mu Uganda ensi Uganda gy'owulira tetuyina nfuuzi kubaffe tetulinga abazungu nti omwana amanya taata omu. ALLANCRUZ bwe nkwagala olwaleero abaana bange wadde bakulu nnyo oba taata waabwe mu butuufu basobola obutakusikira naye ekitiibwa kya muzeeyi okifuna ku lwange maama waabwe. Ne muzeeyi oyo yeerabidde nti oyo wadde ng'omwana gwe yazadde si muzukulu we naye oyo muka mwana we. Era oyo omwana muzzukulu we kuba omugenzi mutabani we yali yawasa omukazi oyo omwana wadde nga si musika wa nnyumba avunaanyizibwa okulabirira omuzeeyi muzzukulu we. Tukitwale nti yamwadoptinga kyekyo kyennyini muzzukulu we. Era ku mpapula z'ono omwana kati awo wasomedde naye gy'asomera bamanyi taata era asinga abadde yatuula P7 abadde ajja kusigaza amannya ago. Naye bw'abanga ndalabye muto ayinza okuba tannatuula basobola oddimujjako oba ne bamutuuma erinnya lyonna ery'olugero naye nga omuzeeyi okwatulira omwana omuto n'abalala abatulaba mu kikomye abantu abato baba bakyakyuka. Ate omuntu omulungi alwanyisibwa Alani omulungi alwanyisibwa oyo omwana gw'olaba kubagana oyo golodi. Abantu abalungi bonna boolaba wano mu Uganda baazanyisibwa matatu ng'oyo omwana. Mukama ebibonerezo by'omwana biweddewo agenda kumusitula naawe otye. Naye omuzeeyi ali mu Katuliki kagenda okwekwekamu. Nolwekyo abantu tupime bana emitimbagano gino mirungi sibaganye baddiya naye mumanye bye muteekako ebimu temubiteekako likodi zammwe ezisigalayo temugenda zijjayo. Kati muzeeyi ayinza okuba ku kyalo okwo abadde mugagga nga buli omu amuwa ekitiibwa kyaweddewo olw'omwana akisse mutono nga yabadde kyentu asobola kikolera mu nnyumba n'agamba oyo si musika wa mutabani wange ne bakyusa ebiwano muleke wewaka wakane bw'aba omuntu w'ekisanga ffe abalera abaana b'eggwanga buli mwana oba mwana wa mbuzi aba mwana abavunaanyizibwa gw'asingako obukulu omulabirira wandimulabiridde oba tayagadde kale amugye waka naye omuzeeyi yayolesezza obukambwe obusooka okwebuuza obukambwe abujjawa. Bw'otunulya feesi y'omwana ono engeri gye yatunuddemu n'engeri ebigambo bwedda gye bimuyiika mu matu n'okubyamu akafaananyi engeri obwedda omwana eyo ebigambo gye bimukwata kuba yamukutte ku kibegabega n'amugamba James genda ne maama wo. Ekintu ekyo kyannumyemu. Yandibadde agamba maama nti noonyeza omwana gy'alaga naye bannanga abaana abato betuyinamu essuubi ate muleme ebbala era nga balabika bubi. Muzze muyina ekintu mwena kye mujja wano ne munoonya ne mugamba tukkiriza abantu basobola okubaliga ekintu kola bw'amalaaya kirina nakyo ensonga mpitirivu naye nze ekintu kye nsinza okulaba nti obusambattuko oba obusambattuko bwonna buli mu maka obutabanguko gye buva. Tukkiriza nti omwana oyo bamubaliga era tukkiriza nti omwana oyo si wa kika ekyo naye waliwo ebitakyavaawo y'omwana asobola okukyusibwa n'atwalibwa ewalala naye era bw'abeera ewalala gy'ayita ewaka we wano wabadde naye gwe bw'omusindika n'omufulumya ng'ate oli muzeeyi mu butuufu ekifaananyi ky'oba owadde ensi. Banne bazzukulu banne bazzaakula nabo mu luggya enkolagano enaalekera ebbanga lyonna lye banaamalamu eyinza obutalekera naye ayinza okubasukkulumako n'aba w'amaanyi n'akozesa ebigambo byennyini bye bamugambye okuddamejinga banne kikyamu. Kyova olaba abamu abakazi bakula n'akaddiwa ne bagaba abaana nga bazeeyi
okitegeera nga yatya damage ezo obwongo bw'abaana obutakwata bintu maama n'agandi boogerera ng'abaana abo bakuze bavudde ewabi n'alyoka agaba mutabani we nga n'abaana bazadde bakuze naye nga yatya abaana okukyusa ebiwandiiko mu kusoma mutabani we ensonyi zibaawo okikolwa lwa nsonyi era kiggwa mu nsonyi simanyi lwaki ono omuzeeyi yabadde tasobola kubanga Alani njagala ensi ekijje kuno ogunjula omwana mwenna gwe mwetaaga gwe weegunjula abaana bino byegambo bye bagamba tebikola babula bateeka mu nkola kitegeeza Senga tukubye akafaananyi singa taata wono omwana abadde mulamu nebbanga lyonna omwana ali abaddewo lwaki tebaamukebererawo twebuuza ekibuuzo ekyo omwana singa taata abadde mulamu taata yali mulamu kyemmanyi omwana oyo yamulekawo lwaki tebaakebererawo bwabanga baali tebeekakasa kubanga omuntu ateekakasa ebintu emumbira bulabi nga famire ne mubuukirawo era mubaamu ababuukirawo lwaki tebaakebererawo obutakebererawo basobola obutakebererawo baana ate olwaleero kambabuulire twabadde jjo tuyina programu endala waliwo abagitutte gye nakoze n'abaddieni emuleme bawa nnyo 100 ku 100 nabo bali abazikebera batuufu naye sisitimu mwe ziyita okuva gye zivudde okututuukako awo waliwo damage kwa buli muntu anoonya kuyitamu lwaki tugamba nti bo bali 100% mukebera omusaayi nga wano twayina gozirini namubeeramu omu nga bagamba wano mu kusooka nga bakebera siriimu nga bagamba nti nno nga bakebera siriimu nga bagamba nti omuntu oyo mulwadde naye tugenda okitegeera omusaayi ogwo gwali tebagukavalinga nga bwe bawa akasala enviiri nga nto n'osala enviiri ento neziba enviiri ento ziba zifuumuuka kyovula mu mateeka g'okufumba mu kiyungu tufumba tusibye ku mitwe enviiri zireme kususumbukako kugenda mu mmere abantu gye bali ate enviiri zikosa kati obuviiri obuno bamwedde birevu byagendanga mu musaayi guli nga basobola okugamba oli mulwadde nga toli kyaliko wano yes oli mulwadde nga toli n'ekirala omuntu ayinza okuwaayo dyeni ey'omwana omulala basobola ogiwaayo kavidi yako okajjayo otya nga wabisobezza dda kati aba tekyabijjayo ebintu biwanvu layini eri wali dyeni layini gye balina nabo bantu basobola okukola ensobi n'olwekyo nze mbadde ngamba nti abazeeyi bandyebeereddemu weewaawo omwana oyo abadde muto n'omusigamu by'oyagala oba bw'oba wamugoba mugobe nga toyina kamera wadde TV yita mukazi mukyala wo mudde mu nnyumba mukamwana wo mugeye mukadde omwana tewamuzaala wanageeye ekituufu naye olw'okuba omwana muto tetwagala mubuulira biriwo bw'alikula aligamba nasikira kitange muli mugamba tewasika olw'ensonga ABCD ne gy'oliba omututte walala be banaamala omutuuma amannya g'ekika ajja kutegeera bulungi tasobola kubanga azaalwa eri n'asikira eno kyadde tekyetaaga bantu nnyo kujjayo kkala zitufiiriza ng'ate abaana bato bakyakula n'oteekawo ne kamera kyekituufu akasembayo Senga tunnyonnyole process gye twalabyawo nga bali mu kujjako omwana olusika twalabye olubugo nga bali mu ddusumulula bwe bityo tugambye ekifundukwa process eyo ekolebwa etya mukulu wa kika ataba ate jjajja mpozi nga jjajja ate ye mukulu w'ekika naye taba jjajja yekka ebiseera ebisinga nga bajjako omuntu ekifundikwa batera okuyita oluusi abaaliwo nga bakimuwa kati tumanyi kyamuweebwa kitya bakyamuweebwa oyo jjajja era nga yakijjako nakyo kirina okigamba okusika kyava mu kunyweza kifundikwa kuba bamala okukwambaza olugoye luzibu lwakutugga be balusiba bwe bati kati gwe n'okwata eno olunyweze wano lusobola okunywerako kuba luba lugoye lwa muntu mukulu abantu abo abakulu bayambalanga mbugo ngeze engoye kubatereka kati ffe tuli mu kalombolombo kuba ffe tetuzikozesa
in fact tuli mu kalombolombo ke tukuuma okuzimba obujjajja n'obulombolombo bwaffe okubeerawo kati bakwata olubugo ne basika ekifundi kwakyo ne banyweza bakubuuza okola kinsika nga noono akusibye akola ki asika baga nti osika nti okola kinsika okunyweza ekifundi kwa kino bw'osika okunyweza ekyo kye bayita obusika tigundi yasikidde gundi yatutte ABCD ne bamubuulira n'ekirala n'ekyo kyandikolebwa ekyo wandisindise muntu mukulu bwe mutegeregana mukulu munno yenkana ne muzeeyi naye abatulaba omwana omuto tebamusindiikiriza kubanga abaana bakula ffenna tubaddeko abato ne tutuuka mu eno stage mwe tuli ebintu by'obuto byonna nze byankolwako byonna mbimanyi ekitegeeza obuto bwe bukolera obukadde kakati omuzeeyi ono omwana ono omuto abantu abatulaba n'abaana bonna bemulera mukomye okwogera bye bataagala nga bali awo bw'oyagala abaana abalungi gwe yogera nabo ng'oli mulungi bakola ebintu ebirungi bakulabireko ebirungi ojja kuba n'abaana abalungi tojja kuba n'abaana balungi ng'okyalina omutima ne feesi enkambwe egira abaana gunjula mwana nga tomuwadde kulya mmere nakkuta omwana oyo bwakkuta asobola okwerabira byonna ebyabaddewo emisana ne bye wamulimisizza ne bye wamukubye kasaali emmere nakkuta yeerabira amaanyi agabeera mu kulima n'ebifunfu gwe bitukubibwa n'olwekyo abato be tulinamu essuubi nga tonnagunjula mwana oyo akuliraanye kunenya na muzeeyi oli yagabye ekifundikwa gw'oyimiridde mu ngatto ziki weetwala otya oyagala ki ebiseera by'omu maaso eno ensi nze kyensinga okwebaza Mukama Katonda teri agenda na kibonerezo omuzeeyi bw'aba yasobeza ajja kuwangaala omwana akule okula kw'omwana kwa myaka mitono kati olwaliro ekiri mu nzija z'abantu omwana maama we omuzukulu abantu bana benkana ekyo tukirina kati n'olwekyo omuzeeyi teweeyibaala oyo mwana agenda kukulanga bw'ali bw'anaaba obulungi Mukama ayinza okukotogera b'olina abo gwe b'oyita abalungi n'abazikiza n'abasitopinga n'asitula ono mu masappe n'obulwa w'oyita mu nsi. CRUZ exclusive gwe mukutu Senga Hamida akutuusizzaako obubaka obusenga enamba yaffe eyabo abandyagadde tulina namba yaffe ya business abandyagadde counseling business eri 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 mu Luganda tugamba nti noti 772 8 8 7 ne noti 7 noti emu 4 8 7 mu lulimi luno tugamba nti 488 omukutu CRUZ exclusive kwobadde era kosinzidde okubanga ate olabira Senga ono golaba nina musanze balina emirimu gyabwe gye bakola so ngenda mutasigale nga ate yeeyongerayo n'emirimu gye mu maaso awo naye nga buli week at least tujja kuba tumufuna omulundi gumu comment section eyo nkulu nnyo okuteekamu ensonga ze mwandyagadde abadissecting emu tulabe nga ate tweyongerayo abula fiki abaddeko nnyo bulungi ku kamera Sharifu ntambudde naye okulaba nga tubatuusaako ekifaananyi ekirungi kyolaba n'okulaba nga ate emirimu gitambudde ddala bulungi nnyo kale njagala okubanga ate mbasibirano olunaku olwaleero tuli proud by Marus Bridal Center musibe bulungi mweraba.